Saba muwulirize ku nsonga eno butya omwana bwakuzibwa Mukama n'asobola naye okukwatirako era neebaza Mukama okumpa okubeera maama. Ndi maama era nalera nze saalererwa ku mwana nti oba ali wa jjajjaawe oba wa ssengaawe, nedda. Okulera omwana si kintu kyangu era omwana takuzika. Era oli akubeerako ng'akuwalampa olw'omwana wo ndowooza asaana nakukomererwa. Kuba omwana kintu kizibu nnyo okumukuza, oli n'ava eri n'abeera naye ng'amusanze mukulu ate n'olaba nga ayagala akulinnyirire gwe yakuza. Kaakati okulera omwana si kumuteeka ku mubiri ti omuwe mata omuyonse, wabula n'okumubeererawo mu bulungi ne mu bibi ng'omuntu yenna yenna tebakulimbanga. Tewali kitambulirwa ku museeto, waliwo obuwonvu n'obuggo. Olinnya akasozi ate era n'okukirira. Kale tebibulamu ebyo ebisoomozebwa ku njuyi zombi. Omukyala ayinza okusoomoza omwami n'omwami n'asoomoza omukyala. Naye olw'okuba oli maama olina abaana, otuula n'olina abaana. Awala katumuyize nnyo amampaati olugira kimu bibiri n'adduka abasajja b'ennatulo tebakyasoboka. Tewali musajja yali asobose era tewali bufumbo bwali bubadde awo nti gwe omukyala ofuga omwami, tekiriiyo. Naye ku lw'obulungi bw'abaana bo otuula n'obeera mukkakkamu okukola n'okola naye ng'oli wansi wa mwami ne musobola okukuza abaana bammwe.